Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze IBRAH Mukasa. Oli ku the business mind. Tukwanirizaako olunaku lwa leero on this beautiful Sunday. Era ngenaku z'omwezi 20 omwezi gwa September omwaka 2020. Nina abakugu abanegaseeko mu show yaffe olunaku lwa leero lwa Sunday okuli Dr. Bale nga kwotadde ne mwami Chris Lule. Era nga olunaku olwa leero tugenda kuba tutunuulira kye bayita values in business. Era nga nyongera okutegeeza ntuteebwamu ssente aba couple of financial consult nga kwotadde ne company emanyiddwa nga Logical Motivators nga bano osobola okubasanga ku kibanja kya www.logicalmotivators.com oba ku kibanja kya www.coupleofinancialconsult. Kansabe abakulu batubuuzeeko then nyongere okuttaanya ku mulamwa gw'olunaku lwaleero. Kansooke ne Dr. Bale abuuze ku batulaba abalungi. Abatulaba tweyanziza nnyo omukisa gwe mutuwa okwerekereza ebintu byammwe byonna bye bamukola ne mukwata akasente kammwe akatono kubanga ennaku zino akasente k'ennaku zino naddala akaddata kagenda woolaba nti nno abazungu bakiyita optimization woolaba nti mu butuufu woosinga okuganyulwa wootaganyulwa osuula eri kati abantu abamu batandika okkizuula nti mu kifo ky'okubeera ku bino ebiralala ebitabagasa ne basalawo ne bagamba akabadde ku business mind. Era mu mbeera y'emu mulimu bannaffe bangi nnyo bambi ababeerawo nga baafuna ebizibu naye njagala okubategeeza nti Socrates omu ku ba philosophers abamaanyi yagamba nti falling down is not failure but staying down is the cause of failure. Gwe bw'osalawo n'ogamba nze munnange byagaana kannemeraawo siina kyakkola oba okoze eki owedde. Era programu ng'eno weebale nnyo kubanga yeegezaako okusitula abantu bave mu mbeera embi bezzeemu amaanyi ebyagaana tusobole okulabika nti tubitwalira wamu. Yesebo mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. Oyo ye Dr. Bale. Kanyanirize Chris Lule atubuuzeeko era tweyanjulire tutandike show yaffe olunaku. Omulabi waffe, subscriber waffe, omwagalwa omulungi tukulamusizza tukubuuzaako oliyo otya eyo. Bannange tubasabira mikisa myereere. Omukama abatusaasirire byemukola musobole obbiganyulwamu musobole obbifunamu ate abatusaasirire mubeere nga musobola okutereka n'okusigaza akasente kammwe nga bwe mukafuna. Amajja n'eddoboozi Chris Lule yabakana n'eddimu mu Caplog Financial Consult ne Logical Motivators Uganda Limited. Weemalire nnyo era ebiseera bye ebisinga nkukubiriza kale tofaayo nnyo fene waffe mu business mind ku WOLOKOSO extra ne bwe tunaaba tufunyeyo ko 10 oba 8 oba 5 fe ebyo bitumala. Target yaffe our aim is not to be the biggest but to be the best. I love that. Bwebulu ekyo kye kirubirirwa kyaffe ate era okumakinga sure nti tusigaza the abundance mentality nti Dr. Bale asobola okufuna IBRAH n'afuna nange nenfuna naawe ali eBulaaya ne tukuteekateeka n'ofuna ffenna ne tuba nga teryakosa munne. Ebyaffe si byankwana nti omu ku bo bw'alya ku munne omu ateekwa okufa. Kumpi kwegamba eringa mmere ya lumbe n'ataaziika n'atakaaba bonna alya. Ebyenfuna biringa nnyanja. Ekidomola ekimu ate kina kye kigikendeezaawo tewali. So n'olw'ensonga eyo abantu baffe bano tubakubiriza mwekuumire ku mukutu. Thank you. Era mu buufu bwe bumu kadi eri gye nali njogeddeko tuli mugikolako okumakinga sure nti ekutuukako mu budde obeere memba waffe tukutegeke obe nga tokyetaaga kuwunjawunja kuva eno kudda eri osobole okubeera lifetime member owa Caplog oba owa Logical tutambule ffenna tukubangule mu byenfuna naawe osobole okunyumirwa akasenteko. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira kye bayita values in business. Values in business specifically tujja kutunuulira kye bayita business integrity oba integrity depending gye wasomera elementary education. Konga kakusesezza. Okusinziira gye wasomera kankolera akantu ako. Omufunsa amasomero gano tuyita mu masomero ga njawulo naye nga kozi ya byonna eri emu kuba bulungi nakubeera bamugasa eri ensi. Amiina. So tugenda kuba tutunuulira values in business naye nga subsection of our topic today
egenda kubeera business integrity oba integrity era nga omwo mu business integrity mwe muli ebintu nga trust obwesigwa oba obwesimbu mwe muli quality oba omutindo mu lwe waffe luno olw'ekyaddondo mwe muli willingness to change okubeera kugamba okubeera nga oli mweteefuteefu okukyuka oba okukyusa nga kwotadde ne respect kye bayita oyinza okukiyita empisa okubeera n'empisa n'okuwa abalala ekitiibwa so mu mbeera eyo njagala kusooka ne Dr. Bale this time round tutunulire omulamwa ogwo webale nnyo okuleeta omulamwa guno buli bwe twogera ku integrity ebiseera ebisinga ntera okugamba abantu nti integrity is like virginity once you lose it it will never return obwesigwa abantu bwe bakuwa obwesimbu bwe bakuteekamu bulinganga mbeerera kasita osula embeerera yo kasita olagajjala embeerera negwa wali oba owedde terikola ki teridda nakubadde ennaku zino tulabayo abantu ab'enjawulo abagamba tasobola okugizza asobola okugizza ne balya eddagala lino ne balya eddagala liri oba ne banywa eddagala lino era embeerera ne bagikola ki ne bagizza naye bwe tukitunuulira the value the worth of your business engeri abantu gye bakutwalamu kyekitiibwa kyo kyekitiibwa kya kampani yo ekyo ekifaananyi kye bakuwa ekikikola ebiseera ebisinga bintu nga bisatu ekisooka waliwo kye tuyita branding branding ebintu byo obipackaging otya obitegeka otya bifaanana bitya oluusi ekyo kisobola okuwa integrity ebbanga lyonna ne bagamba abaganda batera okugamba nti ensibambi edibya mutere gwe bwokeera ku makya nobeera nga ebintu bye wabisiba bubi you have a bad integrity ebintu byoyo biri awo tabisiba bulungi tabipackaging bulungi ntera nnyo okutuuka awantu oluusi nga njagadde okusupportinga ku bantu baffe abawansi nogenda we batunda chapati n'okwata oli n'omugamba mpa ku chapati oli n'agikwasa engalo bwagikwasa engalo n'agiteeka mu kaveera already eyo integrity eba emaze okufa oba n'akwata akaveera n'afuuwamu kyokka ate nasaamu chapati kati eyo integrity eba efudde kati gwe ali eyo atulaba olina okubeera ng'omanyi nti kwegamba omuntu singa akeera ku makya nobeera nga empakeginga gy'opakeginzeemu ebintu byo branding y'ebintu byo nfu omaliriza nga olemereddwa tosobola kubeerawo bakasitoma ne badda ne babeerawo ebbanga lyonna nga basobola okujja ewuwo ekyokubiri waliwo kye twaliyisenga customer loyalty customer loyalty yengeri okasitomawo gyabeera nga kwegamba yafuuka wa Luganda gy'oli n'abeera nga mu butuufu okola ensobi asobola n'okusonyiwa nga kumpi balinganga abafukamira okujja gy'oli waliwo abantu boolaba nga alina bizinesi naye ng'alinganga alina magineti esikambula abantu abalala tebagendayo waliwo ewamu wenkolera ewamu wenyina branches zange ewaffe nno tuzita sales kubanga nga bwe tutunuulira eri theory yaffe gitera okukozesa eya blue ocean strategy kati ewaffe tuzita sales kati buli we tulina sale kubanga tutambulira ku sale katonda yakola ebimera buli kimu n'akikola naffe abantu tulina sales kati buli sale gye tutaddewo wali ne tugyempoweringa eba esobola okutambula naye tulina muliraanwa waffe kumpi abantu bagenda wuwe wokka waliwo abalala balina mobile money mu bifo naye ono ye yegira nga asobola okusavinga obulungi abantu ku speed kegamba otuuka wali ne weebuuza nti ono abawaaki sente abawasa bwereere bateerayo bwereere naye nga yateekawo ekyo kituyinza okuyita customer loyalty
nga gwe singa toteekawo mbeera eyeesobozesa muntu kujja gy'oli ebiseera ebisinga integrity ogifiirwa. Waliwo kyoyogeddeko awo ekyekuusa ku mutindo. Omutindo quality gukolebwa ebintu nga bisatu. Waliwo kye tuyita systems analysis, wabeerawo kye tuyita input, biki by'oteekamu mu bintu by'okola. Bw'ebeera nga chapati otaddemu ekyo ekisaanidde, osisinkana omuntu ng'addidde eŋŋano agitaddemu obuwunga bwa muwogo. Kakati nayagala akole chapati naye eneevuganya mu katale. Ennaku zino waliwo paani wa gundi wa muwogo. Paani wa muwogo. Twamuyitanga sweet, twamuyitanga tutya kozi pancakes oyo. Twabuyitanga bukawoomera olw'okuba babukolanga mmenvu. N'ennaku zino ekikwewunyisa eri abakola owa muwogo. Oli n'agaana okuteekamu ekintu ekisaanidde. Kati what do you put in? Inputs ennaku zino abasinga obungi beeteramu ekyo kye basanze. Oli n'agaana okuteekamu sukaali asaanidde bw'abeera nga yeyeetaagisa. Oli n'agaana okuteekamu kubanga ayagala afisse, ayagala afune kinene nnyo. Kati ebiseera ebisinga omutindo omaliriza ogutta. Omutindo ng'oggyeko kye tuyita input, waliwo ne ze tuyita process. Ekintu okiwadde obudde, okiwadde emitendera egyetaagisa okukolebwa. Era waliwo ebiseera ebisinga kye tuyita total quality management. Ogenda olondoola okukakasa nti nno buli kintu ky'ofulumizza kyekyo ekisaanidde. Abamu ku bantu bensinga okunyumirwa ennyo beba gundi company zino hotels mwe tutera okulya nga Cafe Java. One day twali tukolako brainstorming awo nga tugezaako okutunuulira kye twalise unique selling value propositions. Nti lwaki Cafe Java abantu bagiyayaanira nnyo. Tugenda okizuula nti emmere ya Cafe Java n'ewalala yonna kumpi eringa ekolebwa mu gundi emu. Bayina central kitchen. Yeriibwa wano, yeriibwa wali, yeriibwa wali, ebeera y'emu buli ekyama no tukyabiza. Kati processes abakopa bakope. Kabanga ezo tutera okwekolerako analysis ne evaluations mu catalog ne tugezaako okulaba lwaki bano company running lwaki neekola bulungi nnyo. Ekiri kye twadde tugamba ekya research nti ffe tukunoonyerezaako ne tumanya lwaki gw'okola bulungi okusinga abalala. Dr. Bali tweyanza nnyo tweyanzege. Katu crossing over to Mwami Chris Lule. Tutunuulira integrity Obwesimbu in line of business of course. Bange no businessman lero lwa Sunday. Sebo neyanziza okusooka njagala tunamu kamera ngamba abantu baffe. Nze nazudde abadde abaloga. Omulogo abadde alemeseza and by the way mwekwasa nnyo abalogo naddala mu abantu abaveeyo. Muveeyo ne mujja ne mukola business wano ne mwekwasa ababaloga. Nze omulogo oyo namuzudde. Era omulogo oyo yeggwe weeroga teri mulala. Gw'oyina eddogoli ogwomanje wajja ebintu byo gwomanje wajja omutiigo n'ogwesimbira ne wejja mu business. Ngenda kubaako ebyokulabirako byenkuwa. Ono kyayise integrity. Oba omuntu okubeera nga okola ekintu ekituufu mu kiseera mw'olina okukikolera. Integrity in short kyekyo. Doing the right thing. Nze nga nkyali muto ekigambo integrity nali sikitegeera. Olunaku lumu lwekyaweebwa amakulu ne gajja mu bulamu bwange ne ngategeera bulungi, nagenda okugula ebintu ku dduuka. Omukyala yali atunda kaduuka ne muwe siringi za Uganda 10 nga nali ngula ebintu bya siringi 7. Nanziriza essente ezisoba mu siringi 10 ze namuwadde. Era bwe najja ewaka nali musanyufu nnyo ne nyumizaako bannanga awo ne mbalaga nti nenyumizaako bannange ne mbalaga nti omukyala ampadde ssente nnyingi nnyo. Era nze muli nalaga nti nsanyuse nnyo. Mu kiseera ekyo nali simanyi kigambo integrity kye kitegeeza. Integrity mu bufu buno kitegeeza nti ssente zino nga zimaze okuweebwa eziyita muze wamuwadde. Beera mwesimbu ekimala obeere wa mazima omukyalo n'omuddize ssente. Kati bano omulogo gwe mbadde mbagamba bano abaveeyo ne bakola businesses zaabwe wano e Uganda. Bajja nazo mu bungi ssente. Kangende nnyingire real estate. N'azimba ekizimbe sementi ataddemu atamala. Bitayiro n'alonderera oli bye yafissaawo ku sayiti ye gye yali azimba byayagala okugula. Kubanga ayagala teekamu kitono afune kinene. Omuntu ayina integrity ekintu kyakola mu nzikiza kye kintu kyakola mu ttaala ng'abantu abalala bamulaba.
bw'obanga osobola okgenda emmanju kana akantu ojja kunsaasira nkoogere bw'obanga osobola okgenda emmanju mukama n'akusaasira n'obanga ogenze nga toyina tippi naye ng'otunda byakulya n'obaako emikolo gy'okolayo n'omaliriza gwe n'osalawo mu kifo ky'okukozesa tippi n'okozesa engalo zo integrity tolina kubanga ekyo tosobola kikola mu public era tosobola kikola mu kamera kakati bw'ofubutuka eyo n'agagalogo ate n'ojja n'odda mu kuzinga capati ng'ovaawo weekwasa aloga eyo ensobi ebeera yiyo bw'onaamala okuzimba ebiyumba byo ng'olinga azimbira ensolo tozimbira bantu sementi omukenye ozimbye mu nzigotta ozimbisiza abayinginiya abafu olonderedde kubanga oyagala kusevinga yinginiya oli yakubalira mbu obukozi bwe bwa miliyoni 10 ofunye ow'ebbiri eyo yonna oli mu kuzanyira ku integrity nze ye mulogo gw'enzudde ye gwe mulogowo gwe kisiraani kyo ate n'omukisa guli gwoyogerako mbunze bana sirina mukisa mu byenkola integrity yekulemesa integrity kitegeeza ki mu business ye muntu okubanga omuntu azze mu business yo n'ayingira mu workshop yo eya furniture gw'otunda n'abanga ajjayo ssente mu wallet ye n'abaako ezigwa wansi n'ataziraba olw'okubanga munnanga onoonya ssente olulaba nga azisudde wansi ng'ozirinnyako ng'okola oti olumala okusasula n'agenda omwanguya n'omwanguya asobole okuvaawo n'obeera mukambwe ennyo sibu tulina balala abakukolako olumala okufuluma n'okajjawo n'ogamba kinene ekisiru nozza mu nsawo nkukakasa mazima oyo omulogo talina gy'agenda kukutwala omusajja omu yagamba nti bw'oba olina integrity byonna oba olina bw'oba tolina integrity katonda aba talina kyakuwadde ekintu kyonna kyokola mu nzikiza oba kyokola nga tolina kamera eyo ye integrity eyo era bwe bugagga bwo we buli okufunako katonda wakutadde nti bw'oba ozimba ennyumba z'abapangisa waliwo kino kankiyiseewo nkakasa abantu tekijja bakola bubi nyina eyo obuyumba bwe nali nzimba kati ne ŋŋamba yinginiya nti bwe tuba tukomerera njagala tukozese buliti era nga tukuba siiringi nangamba nedda eyo twavaayo dda ennyumba z'abapangisa tosobola kukozesa buliti ne mubuuza lwaki nangamba nedda kozesa buno bukalitunsi buno buno bwe tukozesa nga tusereka bwe bukuba siiringi ne mubuuza lwaki nangamba ozimbira mupangisa tozimba iyo ne mugamba excuse me kate mugobe n'omugoba ne mugamba gwomanyi ki nti oba ennyumba zino nja kumala nzeesuliremu ye gwanya gambye nti abapangisa benzimbira maama wange tebusobola kukyankeera nga bamugobye mu nyumba gyasula ekyapa twakisinga mu banka tufunireko ssente tuzimba awalala ne mmaliriza nga mulese mu nyumba zino nga yasulamu nga bwe nnoonye endala ezimugulira awalala nsobola omuteekayo so ebintu bino byonna bye mukola mu abakola business njagala obenga bano abavubuka naluli nakugamba integrity etegeeza ki bw'oba nga oli mu saaluuni lema kuba nti olw'okuba Kristo agenda talina byuma bikebera spiriti wo aftershave oba alimu amazzi oba taliimu gw'ogenda oddira akakebe ak'omutwalo odzeewo amazzi kajjule nze njija omala okunsala enviiri ate mmale ngende embutuke ontegedde gwakola ebizigo byo tonninda nze kumala kubikozesa kyova olaba abasajja abo abajamani mbaagala nnyo mu 1878 abasajja abo baali mu Europe yonna nga products zaabwe zisinga okubeera embi mu Europe yonna ne batuula wansi ne banoonya strategy butya bwe tusobola okukomyawo products zaffe olwaleero buli kintu kyoyogerako n'ogamba nti it's made in Germany abantu badduka misinde kugula kubanga omusajja oyo ne bw'aba akola kambe kayina quality control measures mwe kayita okumakinga sure nti ne bwe baba bakakootinga bukootinze basaako kasitiriwo kakasemba bamakinga sure nti bwe kaba tebannakeeka kasanti keeka akatuufu koyina okufuna bakazaayo era ewaabwe TV boze bafulumya wano kozi tuziyita refurbished ne computers bye bafulumya nga refurbished ebyo bye bagize ne batuwa ne tulaba factory rejects fe wano tuzigula tuli basanyufu zisinga ennungi ezikoleddwa no mu Africa oba China lwaki omutinde ewaabwe kitegeeza integrity ekintu kyosobola okukolera mu nzikiza waliwo omukyala gwe nagenda okugulako ebintu omanyi nze neetegereza nnyo naddala nga ngenza okugula ebintu oba kirabo kya mmere oba ki nali ngenze mu restaurant okulya naye nga waabegera emmere nange wentudde okuliira nga nsobola okumuula n'amaaso gange kyakola ku puleeti yange n'amagamaga bw'ati nalaba nga simulaba n'akwata ekikooyi kye esowaani yaliko engeri y'amazzi n'akola ati kakati gwera nga weebuuza aloga
Ira gubira omulogo. Abamu agikwata bwati n'agikuba egindi eno papa nevaka n'ogamba banna. Era nze natuuka ne ku kiseera ekigamba ebintu ebimu ebiremye IBRAH waliwo ebuzizaako lwaki Abasomali bwe bakola amafuta basawo restaurant y'emmere. Buli wabeera petrol station y'Omusomali wabeerawo ekirabo ky'emmere. Njagala ogende ku petrol station zaabwe zonna ogenda kusanga nga awali amafuta bayinawo emmere. Ontegedde naye ate bo bayina ekyenjawulo kye bakola. Abantu abaabo abakola emmere temubalabako. Omuntu abajjako ssente n'agisaavinga bonna babajja wano Uganda abagifumba eri bantu baabwe. Omanyi lwaki akakakodyo bakeesigaliza era bano abatulaba okujjako nga bakisasulidde ekyo sijja kibagamba ekyo nkyesigaliza. So omukyalo ono namwetegereza nnyo n'atuuka n'abega emmere akawunga akawatamu kakwate nangalo n'akatereeza ku sowaani n'akwata amawogo n'agassa wano n'akwata amammonde n'agateeka wano n'engalo ze ezagundi n'eŋŋamba bannange abantu bano akwata ssente yekwata ku bisimu ku ngoye ze yekwata ebunaayira ebuziizi ate era zingalo ze zimu Business Mind tuline Chris Lule nga kwotadde ne Dr. Bale tutebamu ssente aba couple of financial consulting nga kwotadde ne logical motivators tutunulira integrity in business oba business integrity. Let us look at the aspect, Dr. Bale. Yes, sir. Let's look at the aspect of respect. Nja kuddira tutunulire aspect ya willingness to change. Tutunulire naye oba nayo ojagala ya willingness to change. Eno business zonna mind. tuzeetaaga. Fete tulina we tutakuba. Okay, let's look at willingness to change. Kakati waliwo Chris kyayogedde ne kinzijukiza ekintu kimu nti mu business do we need to do the right thing or we need to do the thing right. Twetaaga kukola ekyo ekintu ekituufu oba twetaaga kukikola mu butuufu bwakyo bwe kirina okubeera. Kati ffe wano mu Africa tugambe Uganda twamanyira kimu kyokka kyakukola ekyo ekintu ekituufu. Oyagala mmere ssebo nti ngireese oba ogireese mu nkola ki oba oleese quality ki gweteeka obuteesi. Kati gwolowooza nti abantu kye beetaaga naye ennaku zino people don't just buy the goods you are selling. They buy the experience. Batunuulira experience yonna yonna ekwetoolodde, environment yonna ekwetoolodde. Kikwewunyisa nti mu biseera biri ebyayita twateranga agamba abantu never judge a book by its cover. Today in business we judge books by their covers. Bwe ntuuka wa business yo nenjitunuulira engeri gyefaanana n'otunuulira obukoko bugize wali kino kiri wali ebimu bitta embeera n'omaliriza ng'awo tojja kuyingira. Bw'otuuka wano n'otunuulira abantu enfaanana gye bafaanana oluusi experience yokka yekka emaliriza ng'eremerera. Oyinza n'obawa example ya rentals abantu ennaku zino ze bazimba. Omuntu ne weesanga ng'aguze poloti bannaffe abo abali e Bulaaya baagala nnyo rentals. Ambala gye njagala kujjayo ssebo Uganda nzimbe ku rentals. N'azimba alina poloti kati eno olw'okubanga integrity abantu baffe bano tebalina. Omulimo gwabwe omukulu gwa kunoonya ssente ayagala kukola ekintu ekinavaamu essente nnyingi akapoloti kano konna amaliriza akazimbyemu nga nawe omuntu okuyingira mu kayumba kamala kwenyigiriza toyina akuloga gwe weeroga ebimpimpi mu bino kyeki zimbamu ennyumba bbiri ozizimbe bulungi abantu bo bawe parking. That's integrity. Kyekyo kyetwogeddeko doing the right thing in a right way, not just doing the right thing. Fe tutunuulira kintu kimu nju z'abapangisa n'okomaawo wabula enju z'abapangisa zitegekeddwa bulungi nnyo okusobola okwatractinga abantu abalala. Kati bwe tutuuka ku respect ekitiibwa kye twewa mpozi ne kye tuwa bakasitoma. Nze waffe engeri gye ndi onoonsonyiwa kubanga ndi qualitative researcher. Ba qualitative researchers ebiseera ebisinga tusookeramu ffe ffennyini kati tunatwala examples walala. Kati ewaffe tulina experience eri emu nti kasitoma nga yakatuuka ewaffe ekisooka mu buli senta gyeri lulu eriwo eri so simple sebo tusanyusa okulaba gyebaleko munnaffe obulamu buliyo buti eyo sebo tuulakaawo
ye customer yagamba astojja kutuula sijja kutuula oba naatuula then n'osooka ekisookera ddala n'osooka tukuyambye tutya n'owuliriza kati kitegeeza omuntu aba alaba nti omussizaamu ekitiibwa omuwadde waatuula omuwuliriza byayogera naye obuzibu bwe tulina nti foluusi tutuuka wali ogira nti essebo oyagalayo ki tofuddeyo oba omuwadde ku kitiibwa then ekirala nti oluusi bwe bamala okuwa gwe kennyini owaddeyo kadde ki akeebaza omuntu ono okakasa nti nno ow'ekitiibwa ssente ze zennyini ate naye yennyini ng'omuwa ekitiibwa sebo weebale nnyo tweyanziza onookomawo n'omulundi omulala naye ebiseera ebisinga wesinkana nga bizinesi zaffe eza Africa eza Uganda in particular tetuwa kitiibwa waliwo kyoyogeddekawe wadde muganda wange kyagenda okwogerako kyetuyise nga change nze ntutunulira nnyo kyetuyita management of change because the only constant in the world is change ekintu kyokka kye tuli sure nti kiri mu nsi tekigenda kuvaawo y'enkyukakyuka enkyukakyuka zibeerawo buli kiseera naye bwe zijja gwenga munna bizinesi ozimanaginza otya ozikyusizza otya wesinkana nga banna bizinesi bangi nnyo tetwetegekera ku managinga nkyukakyuka ezizeewo covid-19 yazze so what integrity yaffe wano we tugisuulidde ekitiibwa kya bizinesi zaffe we tukitusuulidde oyogedde ku covid-19 n'entunuulira engeri gye yatwambudde ero omuntu ng'oyagala okumanya engeri integrity y'abannayuganda weebadde bannange covid-19 yono ayambudde abantu nze ne Dr. Bale tulina strategy era nkakasa nga omukulu ono agigabanako nange twatuula wansi ne tugamba nti tugenda kukola system ekkiriza omuntu okuba nga alina kye bayita emergency fund ejjawo expenses zo oba ebyetaago byo okumala ebbanga lya myezi 6 ngo tokola oyina obuzibu bw'ofunye mu byenfuna byo naye ng'osobola okubeerawo emyezi 6 ng'oli mu bulamu bw'obadde olimu nga tewali crisis bannayuganda abasinga ekintu kino tetukirina era n'embeera etwambudde nnyo n'etuleka bukunya omuntu abadde abanja mu n'emitwalo 2 abasinga babatutte ne makomera abalala babawaabidde mu nkiiko z'ebyalo abalala babatuttewa naye ng'omanye ekireese ekyo butabeera na nkola ya kutereka ssente kubanga waliwo theory egamba eno yaffe nga kaplogo tetulina kitabo omuntu agisoma wabula twatuula wansi ebintu bino ne tubinfumiitirizaako buli mu bulamu bwa muntu oluvannyuma lw'emyaka 10 oteekwa okufunamu ekizibu ekikukyalenjinga ne kitataaganya ebyenfuna byo oba it can either be a divorce it can either be a financial crisis it can either be a debt etwala ennyumba yo it can either be a car crash emotoka neggwawo it can either be a sickness oba abaana fees ne babanga mu kiseera ekyo kyonna abaana beetaaga ssente nnyingi ne mu buli myaka 10 oteekwa okubeerawo ne crisis ekyankalanya obulamu bwo kaplogo ne logical bajjirawa ffe kye tukuyambako kukuteekateeka na kukulaga emergency fund eno oyinza gikuza otya nga enfuna yo tekoseddwa ne obulamu bw'obadde oyitamu obwa bulijjo tubulesenga bwe buli ezo systems abazirina ne Uganda tuyinza okuba tetulina bangi omuntu ajja kugamba save money omubuuze how am I going to save money to create an emergency fund era ffe nze n'omwami ono oyinza okuba nga covid ono sikakasa ayina bwakunyize biki byoyogerako kubanga covid-19 is the best part of my life ever since I lived kubanga budde bwembadde ndi awo oba ne bakuwa contract ya bukadde 8 abalala nga beebase nsobola okusula wano nga nkola ndi ku computer yange nsula ku laptop oyo akubuulire sigenda okwera saawa 9:10 mbeerako live nga kwindi mu covid-19 mwe twogerera mwenfunidde n'akadde kaplogo okusobola okujja okwogerako n'abakugu nga IBRAH okitaba then bwe tutunuulira business opportunities ze twogerako wano right now nyina bwe baggalawo business ne tubeera nga tetukyatambula waliwo
cargo companies ezo zasigala zitambula ng'era basupplying ebintu. Ezo opportunity nali sizimanyi nti nsobola okudda ku laptop yange oba ku WhatsApp and I order things directly from China, from Japan, mu kifo ky'okwewubira Kampala road mu bikubo bya wano ne wala. Bakutomere bakole batya. That is the best word. Emergency fund buli muntu yenna agyetaaga. Era eyo emergency fund oteeka okubeera n'enkola tomala gateekayo. Okay. I think emergency fund will be a topic of another day. Naye nga tetunnaba obuzibu bwa mwana w'omuddugavu tamanyiddeko ddala ku managinga change. Singa wabeerawo enkyukakyuka yonna ezze ogimanaginga otya naddala mu bizinesi yo. Amateeka amapya gaagano gazze bagambye nti kakati buli blog erina okufulumya okwewandiisa wano gw'ogimanaginza otya okusobola okukipinga waggulu. Bwabeerawo enkola yonna yonna tuloze waliwo amateeka agaagala okubajja mu katale okola otya. Waliwo customer omupya azze, waliwo bakompetita abapya abazze. How do you manage the change? Kati enkyukakyuka ezo oluusi tumaliriza nga integrity yaffe efiiriddeawo nga values zaffe tetukyazirina nga olw'echange olw'enkyukakyuka eweezize. Ennaku zino tulina sente mobile money etambulira okwo. Tulina n'emikisa egiriwo nti ogenda kuweewole ne weewolayo obusente mpola mpola. Enkyukakyuka ezo bwe zajja kuweewole ng'osobola okwewola emitwalo okweyongerayo ddala gundi kakadde. Abantu babba sente za weewole. Integrity y'abantu w'ogirabira. Okumanya abaddugavu tuli babi. Ogenda n'oba ng'osindika esente oziweereza Dr. Bale n'osobyamu ennamba esembayo ne zigenda ew'omuntu. Emitwalo 10 just n'omukubira n'omugamba muganda wange mbadde nyina omuntu gwensindikira akasente n'ensobezaamu ennamba emuzizze wuwo mbadde nsaba akasente ako okaze sebo tubadde tuli bizemu wano katono mpamu eddakiika 10 ogenda okuddamu okukubira omuntu okugamba nkebera ku nnamba eyo olabe account balance we nga gamba azijjeeyo essimu n'agijjako okumala emyezi egi kati yeera enkyukakyuka eyo integrity abantu baffe wano e Kampala wano ate covid abambudde respect in line of business integrity. Okusooka nzikiriza ngatteko ku kya Dr. Bale kyabadde ayogedde ku change. That is change, willingness to change. Yeah. Integrity wano tugirabirawa kano ko baba nteekwa kayisaawo omwana w'omuddugavu ayina ekintu kyatawa kitiibwa y'enkyukakyuka. Abaddugavu enkyukakyuka okumanya yatulema abakulembeze baffe bokka be batuwa ekyokulabirako. Bwe kutaba kuyiwa musaayi mumulesa ebibye oba naddukira mu gomesi ne mutayize oba n'abanga akaddiya akuze nnyo yeetaaga kufa bufi okuleka obukulembeze. Government nyingi nnyo zigudde because they are not willing to accept nti waliwo embeera. Njagala kutunula mu kamera kino nkyogere. Oba gwani oba oyina amaanyi gatya okujjako nga gwe bagambye oli moto tofa naye teri muntu ayinza kulwana na nkyukakyuka n'amalako nayo. Gw'oba oyagala oba toyagala enkyukakyuka ejja kujja ejja kubeerawo ne bw'onaaba ofootya waliwo ebintu by'otasobola kusazaamu. Enkyukakyuka eri ordained by God. Nti ekisaanyi nga tekinnafuuka kiwojjolo kiteekwa okumala okufa. Ne bw'oba oyagala otya eyo change toyina kyagikolera era mwabalemerako n'ofuuka kakookolo n'oguguba ne bw'oba ng'oweddeyo ng'olaba oweddeyo nga Mugabe bwe yali. Omugenzi Mugabe nalabye wano omusajja w'e Gaboni nga bakwatirira mukwati stroke yamukuba mu 2013. Bannanga abaddugavu tuli babi nnyo. Integrity yaffe nze teweetaaga nakuŋŋamba nti nyina integrity ndabira ku nkolayo adaptation to change. Omuntu ali resonatinga n'obulamu engeri gye butambulamu. You must be willing to change. Bwe nkiza mu line ya business waliwo ebintu ebijja ng'oteekwa okukyuka oba oyagala oba toyagala. Katonda ayina engeri gye yatugezesezaamu naddala ffe abali mu business eza bulijjo. Yagenda n'alaba ng'ebintu ebimu IBRAH tetusobola bikyusa yakikozerwa mpaka n'agamba kino kirina okukyuka because of this. Era bwe ono agambye nti talina nnyo kintu kyali kize mu bulamu bwe ne kibeera kya mukisa nga covid. Nzikiriziganya naye. Mulimu ebintu ebitagenda kuddayo kubanga bwe byabadde because of covid. Naye nga byabaddewo because abantu kalu by'omugongo n'asiba ennyama bamugamba owaaye paka nga
paka nga amaze kubaluka na bamubalula bubaluzi n'amenyeka n'agamba afadhali kanfiire egundi naye nga bambi mubeere bakisa mubeeremu n'empisa mukkirize enkyukakyuka ebeerewo. Olaba enkyukakyuka ennaku zino abavubuka mu Uganda gye beetaaga, njagala kutunula mu kamera nkyogere, ffe tetuli bannabyabufuzi, era programu yaffe bagiyita business mind. Ffe tuli eno naye kino ekigambo njagala kigende eri abakulu abatukulembera. Ne bwe mwesiba ekkutiya, ne bwe mubbira mu mazzi, ne bwe munaatufugirako mu bbanga, ne bwe munaatufugirako ku lukalu, enkyukakyuka temukyalina kyagikolera, ejja kubeerawo ate ejja kujja mu Uganda. Mmwe mumanyi oba muli ku ruutinga amagye obukadde 2 oba muli ku ruutinga amagye obukadde 4, enkyukakyuka eyo ya bulamu eyina okuba nga gwe just bw'otuuka mu kiseera ekya teenager n'oba ng'okula obuntu buno mu nkwawa ne bujja n'ebuziizi ne wabaayo obuntu obufuluma, eyo enkyukakyuka toginaako control. Katonda yabaakoze eki? Ne mu bizinensi zaffe eza bulijjo bwe tutuuka ekiseera ng'omuntu abadde atuguza amafuta g'ettaala ng'enkyukakyuka y'amasannyalaze n'amafuta ne boonaagasala ne gakkirira ku siringi 5 pa liita, tujja galekawo tuteekeko balubu kubanga njijjako nze ndi ku buliri bwange nsika busisi nti kawuze ttaala neevaako nze ne neebaka. Lastly nga tuwunze katunulira respect olw'obudde. Ekitiibwa nsonga nkulu nnyo by the way. Respect ngenda gitunulira mu business mu ngeri efaanana bw'eti nti tosobola kugaba ky'otalina. Mu business abantu baffe bano abatugulako batugulako nga bayingidde mu premises zaffe ne batawuliriza biki bye tubagamba ne batunulira engeri gye tweyisaamu. Omuntu eyeewa ekitiibwa kyanguyira nnyo abantu abalala okukimuwa. Business eyeewa ekitiibwa kyanguyira nnyo abantu abalala okurespectinga that business. Ebyokulabirako bye nsobola okuwa IBRAH, oyinza okuba nga wali ogenzeeko okwo mu birabo ebyo byennyini ebyaffe ebigula emmere. Omuntu n'akuleetera emmere oluusi oyinza okuba omugambye maama mpaayo omuceere amatooke n'akawunga, then ondeetere ennyama y'ente. Omuntu akuwa ekitiibwa akulinda n'oyogera n'omalayo n'alyoka akugamba nti taata omuceere n'amatooke n'ebijanjaalo biweddeyo, wabula tulinawo ekyennyanja tubaawo n'akalo n'ebirala. Kati omuntu atakuwa kitiibwa oba okyayogera n'akusazaamu. Omuceere n'amatooke tetulina saba ekirala. Ebyo tebiriiwo okujjako ng'onaabirya wa neighbor. Kakati bannange embuuza era ng'omuntu afaanana bw'atyo yeebuuza amuloga. N'olw'ensonga eyo respect kye kino Dr. Bale kyabadde agezaako okugamba, tosobola kugaba ky'otayina. Bw'obeera teweewadde respect kegabegana amaka gaffe ge tulimu, n'oba nga teweewadde respect omukyala talina bw'ayinza gikuwa. Bw'obanga emmere ogiri oyimiridde tosobola kukuba mwana ng'emmere agiri atambula, kubanga ky'oyagala omwana akole gwe tosobola kukikola. Omwana oyagala akuyite daddy naye ate gwe bw'oba omuyita omuyitambwa, gwe mbwa gwe jangu eno. Kakati ye agenda kujjawo amaanyi agakuyita daddy, wajja kuba ajumyamu n'ebuto bwawo akuyite kimuzeeyi oba akuvubeko erinnya eddala lyakubatiza. So respect mu business yeetaagisa nti ebiseera ebisinga omuntu eyeewa ekitiibwa ye muntu asobola okuyimirira ku magulu ga 2 n'omusaba ekintu n'akugamba no. Omuntu ateewa kitiibwa yes mukamwa zibeeramu nga ze zisingamu obungi. Tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero. The Business Mind tuli powered by Akuloga Financial Consult nga kwotadde Logical Motivators. IBRAH Mukasa gemanya gange era nga on this Sunday wano wetukomye olwaleero. Njala kwebaza Dr. Bale nebaze ne Mwami Chris LULE. Thank you so much. Then olwo nebaze team yange Idris Lukwago, Daniel ngakodadde ne Mwami Tone Senabulya. Large upon yourself mwebali nyumba ddala. Then nsembyeyo omulabi waffe omulungi ya supporting our beautiful TV. Thank you so much mwebali supporting era nga tukusuubiza nti buli olucha tujja kwongera okuleetera ebyo ebigwa in line of what you love and what you support. Tusobola okubanga tukuwa run for your data, run for your time nga kwotadde ne affection jolina jetuli. IBRAH Mukasa gemanya gange njala kubebaza mwenna. Thank you so much. Sigenda kubanga nsukawo wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba.